Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atambula naffe atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeera omu ku abo abatambula naffe bwe tuba tutaddeyo ensonga yonna obeere ng'ate omanyisibwa mu mawulire ge tulinawo oluvannyuma lw'okubanga yakalandinga mu ggwanga erya Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ava mu bitundu oba mu kibuga London eky'eggwanga erya United Kingdom atuukidde ku kitundu ekimanyiddwa nga Mabombwe ekisangibwa mu Sub County emanyiddwa nga Mende mu bitundu ebyewakiso abamanyiyo nkakasa mumanyiyo Map Media side eyo ajava era bye bantu bagenda okubanga akiikirira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awatali kuwummulamu nga tannaba na kutuukako uwe waka emagere oluvudde ku nnyonyi atuukidde ku kyalo nga bwe nkugambye ekimanyiddwa nga Mabombwe mu Sub County y'Emmende mu district y'Ewakiso ng'agenze kuziika muzeeyi Peter Kayongo Settuba onono nga yetaata wa Honorable Betty Namboze bakireke era omubaka akiikira abantu ba Mukono municipality ku kadi ekibiine kya NUP kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'atuuse kakati embeera nga bwebadde ogirabye bulungi nnyo kati nkuleetedde ebimu ku bigambo nga bw'abyogedde jjukira president ono bw'abeera ku mikolo nga gino abaako obubaka bwawa era obubaka buno ebiseera ebisinga tubukuteekerayo kakati wano ku mukutu ogwa Red Zone TV oyinza okuba nga speech togifunye kakati wano ku mukutu guno ogenda kubanga ogifuna aliko ebigambo byayogedde ebyobusagwa oba oli awo bayinza okuba nga weetaaga nnyo okubeera ng'omanya bwe babadde totegedde ogenda kubiwulira ogenda kutya ayina entanda gy'asibiridde jjukira wiiki ejja gwampuliriza wiiki ejja lwe tugenda okufuna kaadi ez'ababaka ba Parliament mu kibiina ekya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aliko byayogedde wano ebikankana ate era nga weetaaga okubeera ng'obimanya era nga bwenjagala obiwulirize obitegeere bulungi nnyo bw'oba omaze okusubscribinga ojja kuba okoze bulungi nnyo oba tunaba kubanga otwegattako kikole oleme kubaako nsonga yonna gy'omiisinga full speech eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye nkuleetedde era gye njagala owulire naddala gw'atambula naffe njagala owulirize ebigambo bino ogende mu comment section oteekemu obubaka ku nsonga ez'enjawulo zonna nga bw'oziwulidde nga bw'obitegedde ogende mu comment section tubeere nga tubyogera president aliko obubaka bw'awadde era bwe njagala owulirize mu lutambi luno nga bwe mbukuleetedde wulira basibuni banyabo bakungubazi bannaffe abakkiriza okumpulirizaako nga njogera gye muli omukama mulungi ekisera kyonna abasiraamu kubana mu malaba bamuli bulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Katonda okubeera pulezidenti waabwe. N'okusingira ddala olwa famire yange ey'omugenzi JW Ssentamu. Zeno nsanyuka nnyo olw'ekitiibwa kyemumpadde basebo ne bannyabo. Naye nti waliwo ekitiibwa ekirala kimutannamanya. Kibabuulire. Basebo ne bannyabo nga muwerekera mukwano gwammwe. Nze mperekera kitaawe wa mukwano gwaffe Honorable Namboze, naye era mperekera mukoddomi wange kubanga omu ku bamaama yenna Magembe ate nze ndi musajja muzira mbogo. So omugenzi Kayongo mukoddomi wange, mukoddomi wa kitange yawasa senkange Namagembe. Naye ate ne kitange watali musajja aweneena. Omanyi bagamba basamwa nnyoko abatakumanyi busajja. Wewulira nti Kayongo awasizza, alabika we yawulira saaliyo. Galabika we yawulira nti Kayongo awasizza mwannyina Namagembe n'anyiiga naye n'alumba. Nze wadde nzaala wandiga naye maama omukulu eyakatibwa ne taata ye Namale Wakobe. Ate taata teyakomaawo ne maama adda ku maama wange anzaala ye Nantombwe naye Wakobe. Kale nno bwenziika ono nze muyita kojja. Honorable Namboze tukubatiza. Bannange nga tuwerekera mukadde waffe ono bingi byonna byogeddwa. Nze saamumanya nnyo personally. Kyandomanya nti nagenda mu ddwaliro twayogera naye Honorable Namboze naye olw'emirimu egy'enjawulo tuba n'essuubi nti oba omulwadde Omukama anamuwangazaako sasobola mukyalirako, so tetwanyumyako na mukadde waffe ono. Naye ebitendo byonna n'ebirungi byonna ebibeera ku muzadde obirabira ku mwana, kuba omuganda agamba gufiira kwatazadde. So bwe tutunuulira Honorable Namboze ono, ebirungi byonna ebimuliko, ebitonde Katonda byamuwa, tekigwana kukkiriza ti byonna ebijja ku muzeeyi waffe ono. Kubanga wewaawo tuzaala abaana ne bakyukamuko ne bakola birala, naye okulwanirira eggwanga n'okulwanirira eddembe n'ebikola bya Honorable Namboze, bwe tusoma ebyafaayo bya muzeeyi Kayongo tulaba nti tebyatandikira ku Namboze wabula byava ku Ngozi. Muzeeyi Kayongo ono teyeetuulako, teyazinga mikono ng'ensi eri mu kunyigirizibwa. Yegatta kwabo abaali balwanirira eddembe aba UFM oba Uganda Freedom Movement, yali ekulemberwa kitange omugenzi Andrew Tankome Kayiira. Ebyatuukawo byatuukawo, naye yakola kyeyali alina okukola. Nti yali tasobola keera ku makya n'annyonnyola muwala we titwazinga emikono ng'ensi eggwawo. Ne bakitaffe bwe batyo bakola. So si ensobi titukola kye tulina okukola. Era basebo ne bannyabo tejja kuba nsobi timukola kye mulina okukola okugezaako okukyusa eggwanga lyaffe. Tewali bantu balala bonna basobola kukyusa nsi yaffe okugyako ffe kennyini bannannyini baayo, naddala mu mbeera eno nga batali bannannyini baayo bagiwako. Basebo ne bannyabo bino tubyogera era Honorable Namboze bwe yagambye twandibadde wano twandibadde twogera ku byafaayo bya muzeeyi Kayongo, twandibadde twogera ku birungi byakoze, era tetubyogerako kubanga olutabaalo terunnaba kuggwa, kubanga eddembe tetunnaba ddifuna. Basebo ne bannyabo kikakata ku buli mugigi oguwaawo okulwana ennyo okulaba ng'omugigi oguddako teguyita mu mbeera gwogwo omugigi oguliwo gyeguba guyiseemu. Ensonga lwaki twenyigiramu bye twenyigiramu. Tutwebaza Katonda ti muzeeyi Kayongo wadde agenze ekisooka Mukama mwadde obudde, naye n'ekyokubiri muwala we tamusaze ate nkakasa n'abalala bonna. Honorable Namboze kazi gwe tomanyi kye wakola generation yaffe, kubanga bangi twabeeranga eyo naye nga batugamba waliwo omukazi ali eyo mukono. Mukazi
yagaana okuwanika, yagaana okukakanyizibwa, n'asigala nga lwanira kyakkiririzaamu. Obooli abo bannamboozi singa tebaaliwo tetwandibadde bwe tuti. Nategekobaza akensuso obutakyusa kyokkiririzaamu. Abantu bangi nnyo abali mu generation y'obudobo namboozi bwetwali twenyumirizaamu, naye olw'embeera bagenda batagala bwe bati. Webali munnange butakuswaka webali. Wano nno wenjagala okusinziira okusaba bonna bonna abali eyo. Njagala okolerere obulamu bwo ng'omanyi tikyosobola okugenda nakyo ng'omutonzi akuyise, si bugagga bw'ofunye, si ssente z'ofunye, wabula ekitiibwa ekyo oba kye bayita legase. Ekyo abaana bo n'abazzukulu kye bagenda okuwangalirako. Kyova olaba omwana ajja wano temumanyi naye bw'abanga erinnya lye kuliko erya Mandela, omanya nti oyo mwana oba muzzukulu wa Mandela. So ekyo tukibeereko basebo ne bannyawo. Tetunaaba bulungi n'omulundi n'ogumu, tufuba nnyo naddala nga tuli maaso ga bakitaffe mu Katonda okubeera decent oba okubeera abakkakkamu. Naye nga mazima amatuufu embeera gye tuyitamu terina nsonga ya bukkakkamu yonna gyekuwa yadde n'omulundi n'ogumu. Si nguudo mbi, si malwaliro bali, naye ate ekisinze byonna nti embeera bakadde baffe bano gye balwanirira gye balwana okujjawo gaffe tetunaba na kuzaalibwa kati eriwo ekubisaamu emirundi n'emirundi n'emirundi. Nti tubeera awo eyandikira Mzee Kayongo yali Alex Wise omufumbiro nanga batufiiriddwa mukadde waffe jjajjange, naye kati olunaku lwaleero tasobola kubeerawo kubanga yawambiddwa. Si kubanga n'omusango gwe yakoze, no, kubanga ayogera amazima mangi. Lwakyo n'omusennyenya kyogeddeko kyobulwe tubadde wano tufunye akabesigiti nti nenogende bamuwambi. So embeera gye tuliko kitukeesa lukyangako kwemutamimu ndiwanjogera nammwe naye nange simanyi obonokuba esimu yange sawa satu eziddako ng'ekyaliko. Ate naawe bw'olinamu abeekkiriranya nammwe buli njagala nnyo buno obubaka bugende eri abo abeekkiriranya ti munnange bwe bamala okulya ffe naawe bwegwe baddako. Baganda baffe bangi nnyo bwe bakozesezza naddala eyo gye nali mu geto basobbi ne babakozesa okumenya amateeka okulugunya amatu bamaliriza babasse. Nalina mukwano gwange balinga bamuyita Zebra Mandooka tuzanya naye bikonde, bamukozesa bamaliriza ne bamusse. Kati nyina mukwano gwange, mukwano gw'aba artist bangi abadde nga wa poliisi nga bamuyita Walugembe Musa. Abamu kumwe mumumanyi yabadde akulira ekireka. Musa Walugembe ng'amanyi kye bamukozesa kikyamu nga gwe baleeta kwati bwe baba mu maaso g'abakoosi be abo abafaanagana nga kwata gye nakuyisa binakolako busumu naye bakusuula mumotoka naye nakulamanyi ndi ku mulimu naye nga mugamba muganda wange bakozesa ne buli gwe bakozeseza genda mu byafaayo by'abaana abasajja bwe bakusaasidde nnyo ne batakuta omaliriza tolina kitiibwa nga bakakoza mutale. Musa Walugembe y'omu kwabo kuba nze nga mbagamba kati sobola okyogera kuba bamuseka, naye Musa y'omu kwabo nga bajja okukwata nagamba bobi bajja okukwata n'enkwe nga eridde ekkiriza kubanga balina mission yakukunyiga nga bali mu kukwata. Era ngodde waka ekyo nanga hangozzeeyo kiro n'omugambo otegeddwa tentanti tuli wano ku kamera tukulaba munnange oba oliawo zezizimu ku nsonga lwaki balowooza nti tabakolera. Musa bamusanze mu buliri ewe ng'afudde omukubuka omuto myaka 31 bwe batyo bwe bakola. Naawe ali eyo gwe bakozesa oba oli mwana wa geto oba oli bano tebakwagalangako ate gwe anyigirizibwa gwogwe baagala ye gwetageti ffe tuyimiridde jasi mu kkubo. So njagadde ekyo mukimanye basebo ne banyama, naye wadde tuli mu mbeera eyo nze njagala obazzaamu amaanyi nti bino bigenda bisobola okukyuka era bigenda kukyuka. Baganda bange bisobola okukyuka. Tewali kisobola kubeerawo mu nsi okugjako ng'osoose n'okiteeka mu bwongo bwo nga idea n'okikkiririzaamu.
it is what you believe that you achieve. Buli kimu kyatandikanga ekirowoozo, naawe atudde wano watandikanga ekirowoozo, either mbongo bwa kitawo oba mbongo bwa maamawo, naye watandikanga ekirowoozo. Wano kana akazindalo kenvu tekyalinga ekirowoozo, engoye ze tulina these were ideas. Tewali kyamaanyi nga kirowoozo ekijja mu kaseera ako akatuufu, ekirowoozo ky'okwenunula kiri mu kaseera akatuufu, kuba buli kabonero akali wano kakulaga nti bannayuganda baagala enkyukakyuka babeere mu bulamu obusingako obulamu. Eky'omukisa omulungi seetaaga bannyonnyola nsonga lwaki mwetaaga okukyusa embeera. Mugiraba oba oli musawo, oba oli nadiini, oba oli ki, mwena mugiraba. Ekirala, tuli bangi nnyo bannange. Bino bye bakola njagala bibajjukize nti buno bubonero bw'abantu abatidde. Simanyi oba mumpuliriza bulungi bannange. Bino byonna byolaba otunula gavumenti zonna ezigenze zigwa nga zibulayo myaka gumu ebiri, nga zibulayo myezi, oba nga zibulayo ennaku. Bino byebabadde nga bakola. So bino mu kifo ky'okubennyamiza nsaba bibawe amaanyi, bibakyajinge. Tebasobola tukka ffenna, tebasobola tuwamba ffenna, tebasobola tumalawo ffenna. Mukikiririzeemu ekyo. Mukakasa bwe munayimirira mamu ne batwala omu ne muddawo 10, ne batwala 2 ne muddawo 1 ne muddawo 10, bajja kutya badduke emisinde. Ekirala, tuze nga tubagamba basebe ne bannyabo, newankubadde tuli bavubuka, newankubadde tuli bangi, newankubadde tuli banyiivu, newankubadde tuli bagezi, kuba tuli bagezi okusinga bannansi, newankubadde tuli bamaanyi, twasalawo enkyukakyuka tugifune mu buntu bulamu, mu mateeka, mu nkola gye bayita demokrasi. Bateekawo semateeka nga tulina okulonda buli myaka 5. Bano abasajja buli oba akaseera akakasembera batya. Yensonga lwaki nga tebali mu kuwamba bantu, bali mu kuwamba buli omu. Basebo ne bannyabo bali mu kuwamba abantu, bawamba bapasita, bwe munaddiini sheeki, reverend father, pasita n'omulala. Tebayibaala bano, tebalina nsonyi. Naye njagala okubakubiriza basebo ne bannyabo, tulina omukisa guno ate nga mukisa gwa maanyi nti tugenda mu. Njagala okubakubiriza basebo ne bannyabo, temuggwamu maanyi. Bakozi bino bino babalamu amaanyi, muveeyo mu bungi, mugende mulonde abakulembeze bange. Kyetwagala okukola basebo ne bannyabo, kankozesa omukisa guno nakyo kibannyonnyole. Tetwagala kujjako just Museveni yekka, twagala kujjawo sisitemu yonna enkya. Ebintu byetulwanyisa biri. Waliwo Museveni omuntu, omumenyi w'amateeka, omusosoze mu mawanga, naye waliwo ne kye bayita Musevenizimu. Bonna balonderera abamulya mu ngalo. Mulina obuyinza n'obusobozi obukyusa bino ebintu nga mubikola mu mirembe basebo ne bannyabo. Ensonga lwaki babakolako effujjo, mumpulira, ensonga lwaki babawamba, ensonga lwaki babakolako effujjo, ensonga lwaki bagenda mu mawulire ne batuyita abayaayi, ne batuyita abakozi b'effujjo, ensonga lwaki bagenda mu geto ne banonyayo bambi abaana abatalina masiriza abaterowooleza ne babakozesa ebikolobero basobole okitusiga, kubanga baagala tunyiige tubakoleko effujjo. Naye tewali ffujjo, tewali kibonerezo kyemugenda kuwa bantu bano nga okusenda buli kakikya ate lwaki twagala okukola ekyo? Twagala okuleetawo Uganda empya basebo ne bannyabo. Eyo Uganda empya nga ey'abakulembeze abagenda okubagondera mmwe abantu. Fenga National Unity Platform tukkiriza mu kye bayita servant leadership. Omukulembeze n'abeera nga mukozi w'abantu, ng'abantu be baboosi. Twagala omukulembeze ng'atya abantu, ng'atya okubanyiiza. Twagala wadde ne pulezidenti ng'afiirawo okulaba ng'abantu tebanyiiga, ng'akola ebyo ebibakolera, ng'amalwaliro agatereeza, ng'enguudo azitereeza, nga tawamba abantu kuba bw'anaabikola mujja kugoba oleete omulala. Eyo neyo ensonga lwaki ffe nga ffe ab'endowooza yaffe twasaze
muve tujje gye muli yinza okutabatuukako nze ng'omuntu naye omuntu yenna agenda okujja mu kifaananyi ekya NUP oba ekyakyagulanyi ajja kuba n'akabonero akabonero ako bwemunaakalabako basibe ne bannyabo oyo gwe tunaaba tusindise otukiikirira mumutuuze mumulayize bwe mumala omulayiza mumugambe tukusindise nga mukozi waffe era amateeka getukiririzaamu yajja okugoberera nze ejja kubeerayo eno nga mbalaba era buli anaakolera ekyamu buli anaakwata ku sente zammwe ez'omuwa omusolo temumanyi buli anaakwata ku sente z'omuwa omusolo buli aneekulubeesa n'ababanyigiriza buli aneekulubeesa n'ababawamba mumanyi ekyokukola ekirala njagala okubasaba baganda bange nga tugenda mu kulondako kanzijeko ne gaalonda tuliziganye kino njagadde nkibasabe bannange omanyi waliwo omukyalo omu bamuyita Harriet Tubman yali mudduka mu biseera by'okusuubula abaddu yali mukyala simanyi katonda kyabasaba makyala ndowooza yali namboze w'ebiseera ebyo omukyalo oyo Harriet Tubman yeyatolosanga abaddugavu abaali abaddu oba abasileevu yagamba I freed 1,000 slaves. I could have freed more if they knew they were slaves. Yagamba nanunula abaddu 10 ne nandinunudde bangi okusinga ku 10 singa baali bamanyi nti baddu bannange bangi kuffe tetumanyi nti tuli baddu bangi kuffe tetumanyi nti twawambibwa bangi kuffe tetumanyi nti tuli baddu ku ttaka ly'abajjajjaffe kubaba bajinaze genda kukola bwakadaama bakomawo ayina ensigemu bakomawo tebalina bibumba ekyo kitegeeza tuli baddu omugezi omu yatusomesa nti tewali muntu asobola kufuula muddu nga tomuwadde lukusa. Nobody can make you slave without permission. Kati ffe tubawa olukusa tutya bana abantu tebawera ne bwe baali bagabaza okuwamba wano bakitaffe bano be babajjajjaffe be babatambuza muno kuba sibaa muno tebamanyiramu era n'okujja mu bantu baffe kubanga bo basosoze therefo tebayingira mu bantu okujja mu bantu baffe bakozesa abo abamu ku ffe alondamu ono gwe bakkiririzaamu ono imamu gwe bakkiririzaamu ye pasa gwe bakkiririzaamu ye fada gwe bakkiririzaamu ye wekitiibwa gwe bakkiririzaamu n'ebirala ebifaanana bwe bityo njagala okubategeeza basibo ne bannyabo ti ekyobugagga kye tulina nti ku mulembe guno amaaso gonna magule nsaba mutunuulire mwetegereze bwe mulaba omuntu yenna eyeekulubeesa n'abo ababawamba naye mulabe wamu bwe mulaba eyeekulubeesa n'abo ababanyigiriza naye mulabe wammwe bajja kufuba nnyo okufuna ekifaananyi eky'omuntu nga y'omu ku mmwe bamuwe akasente abazungu bwe bali bajja okuwamba bajjajjaffe nga bajja okuwamba wano tukolanizinga bafunangamu abo abamanyikiddwa ne babawa akasente ne babawa mayiro z'ettaka eddala ettaka lyonna lyonna abazungu ne balitwala kati bwe batyo bakola nsaba emyaka gino mu mwaka gwa 2025 nsaba mubeere bogi mutunuze eriiso ekkaliriza abasebo ne bannyabo tugenda mu kulonda wano gwenga munnansi woolina obuyinza obwenkomeredde bukozese buno obuyinza bukozese muganda wange kubanga guno omukisa gw'olina tugenda mu kye bayita protest vote naye kana akalulu nga tetunabakalwanira nga tunabakabanja tulina okusooka okukanoonya tosobola kulwanira kyotofunye genda bwe twali tulwanyisa siriimu okumuwangula eyo emboozi yanyumibwanga mu nnimiro eyo emboozi gyetwanyumyanga mu kkubo eyo emboozi gyetwanyumyanga ku lujjuliro ekiro mbasaba muto mukulu mukyala mwami ne bwe muba ku lujjuliro ekiro nnyonnyola abaana bo oba banno ekikyamu ekiriwo mu ggwanga naki kye tusobola okukola okubitereeza tuze tubagamba buli omu kummwe asobola okufuuka kyagulanyi onako semenya kyebaganize siina njawulo kummwe oba weebusabusa njagala okuba akafaananyi Bobi Wine bwe yali
emyaka 5 musanvu egiyise omanye nti naawe osobola olina omugabo gwe gumu ku nsi nga bano abasajja bakunyigiriza n'olwensonga eyo n'obuvunaanyizibwa bwe bumu tusobola okukyusa ensi yaffe tugenda kugikyusa basemunyiganya yakakubiriza kino kino mukitwale temukkiriza muntu yenna basosola temukkiriza muntu yenna baawula basebo ne banyabo ensi yaffe eno naddala wano mu Buganda kino njaga mukiwulirize bulungi wano mu Buganda ye yali prado ya civilization oba obugunjufu butandikira ku ki kyekyafula wano Buganda okuba ekifo ekisinga obugunjufu mu Uganda kuba kyali kyaniriza buli kirowoozo buli muntu yenna Buganda is not a tribe, Buganda is a nation. So temukkiriza muntu yenna baleetera kusosola mu mawanga abatunyigiriza bakozesa nnyo enkola eyo okutwawula bagiyita divide and rule basooka kuteekawo ekiboozi ti NUP kibiina ky'Abaganda Baganda bokka batise Baganda baffe abatali Baganda namubitundu ebirala baleme kubagana naffe ekyo bwe kyagaana ate balaba ne wano mu Buganda beereddwawo batumanyi kibazzaako ate NUP teyagala Buganda naye ani agikulembera ye mubanda wa Kabaka owakana era nsaba naawe gy'oli muli mu Kirombe muli ku stage ya bodaboda muli mu geto njagala okubasaba baganda bange oli ku stage ya boda oli mu taxi oli mu saluni oli mu geto ne banokaluka nebirala efaanana bwe bityo njagala eno message mugitambuze yonna ffenna tuli bannayuganda bwetutyo bwe tubadde bwetutyo bwe tuli bwetyo bwe tugenda okubeera temukkiriza muntu yenna mbaawulayawula kabeerani bwabanga ali ku kituufu eri muganda wo temukkiriza kubateekamu njawukana waliwo abo aboogezi abamu mumpuliriza waliwo amalindirizi agali gagamba kati Kyagulanyi omulaba kati akolagana n'abatali Baganda neŋŋamba kati bano si Baganda ze nkompa bya Kabaka abaffe mwali mulaba twano mu Buganda Kabaka takola nsobi kyakola kyeke kibeera ekituufu omulangira waffe omubereberye nyina muzaala Buganda Munnayuganda naye omulangira waffe abafaananira bubi abaffe kambabuuze kuviira ddala ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa ne mu lukiiko mwalimu abayimbi in fact abo abasosola Ben Kiwanuka ne bamwawula ku beene ate neefuukira Ssekabaka Muteesa kutuuka muwaŋŋangusa bwe yasigaza omu eyinyirya ku ludda lwe ye yali omuyimbi n'olwensonga eyo njagala baganda bange ekiba oli bw'abakiririza mu kibatwala mu maaso gakkiriza nti mwenna mwekanakana mwenna muli bantu mwenna musaanidde oyo ye munno njagala mujjukire nti n'abamu ababawulayawula balina buweezi manya gaffe mujjuna bulungi abo ababateekamu okwawulayawula balina buweezi manya gaffe omuganda omutuufu tasosola mu mawanga ekyo kimaze ekisembayo basema ne banyabo temukkiriza muntu basosola mu ddiini temukkiriza muntu bawulayawula amadiini kinsanyudde nnyo nga Fada Mubiru aliwo n'atusomesa n'atoola ne salaamu nengabanga galukoola negeredde nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba